naye ate ne wabeerawo oluvannyuma ensobi ezaakolebwa naddala ntandikano ogende mu lukiiko olutongole olw'okuyamba Uganda okufuna okwefuga n'okufuna constitution okwefuga okunaatambulira olukiiko lwali e Bungereza bayita Lancaster Conference. Obote nga yakulira ekibiina kya Uganda People's Congress mu kwegomba ennyo okukulembera naye ng'asudde mu kulonda okwakulembera okwankaaga mugumu nga DP yamusinzizza amaanyi era ng'ensonga emu ddala kyemusinza amaanyi nga DP yafutwala kumpi siiti eya wano mu Buganda. Kakati nga singa ne banaateekawo okulonda okupya talina ngeri yonna gy'ayinza kuwangula wano mu Buganda, talina ngeri yonna gy'ayinza kubeera mukulembeze wa ggwanga. Kirowoozebwa nti Buganda yalowooza ajja kubeera bulungi era abantu bangi aba bulijjo obwesige bwe baalinanga naakati bakyalina mu bukulembeze bwaffe bwa Buganda. Kaakati muka ne gusasika bwe gwasasika akati Obote ate nga tayagala oba nga atya okuva ku bukulembeze, kale Obote kyeyakola kwe kuggyawo constitution eri ey'enkaaga-mu-2 gye baali balukidde wamu mu Lancaster n'ajjawo nga tayise mu mateeka n'ateeka yiye 66. Kakati mu 69 bagamba nti baweere ekibiina kisigale kimu olwamala okuyisa mu Delegates Conference ekiro ekyo cabinet n'etuula ne bakiteeka mu nkola etteeka ne likolebwa nti ebibiina ebirala byonna okugyako UPC biwerebwa ekiwundu ekinene ekyo kyetulina mu Uganda. Tugambe nga bunogenda nga Amerika Bungereza nga tebakirina okufuna omukulembeze ng'amawujja agafuga ng'abaana bayagala ng'abaana be, omuntu okutuuka mu bukulembeze nga tayise mu makubo matuufu, tayise mu demokrasi, tasinzidde ku kwagalibwa kw'abantu. Dr. Paulo Kawanga Ssemogerere kati omugenzi yamala emyaka 25 nga ye mukulembeze w'ekibiina ki Democratic Party. Ebyobufuzi birina emyaka gy'abimazemu abadde abitambuliza ku bumu ng'ayita mu kuteeseganya era yali musaale nnyo okulafuba n'okulaba